banoonya kyakwogera kati Lukoma aba ali ku interview bamubuuza nti waliwo abaana abato abazze because jukira yina nani yava mu group says ez'abawala bayimba obawa magezi ki nti bawala ki Kataleya Kandle nti bawa magezi ki ndowooza Lukoma natagala kwefuula mugezi ana asiina magezi genkola ki gemba wa bagende kasa abantu baki bakulu kati olugambo bwalujje nate bwalutwala eri agamba bali oli talina magezi gawa agamba nti mwe mwawanvira gwe waddugaliranga akagundi gwe n'okola booti talina magezi gakola ki gabawa ne bali ne bazzaayo nti kakati omukazi omukulu oyo akaddiye bw'atyo amaze emyaka 4 tafulumya luyimba ki kyatugamba ana amaze mekanga mulamu owamawulira naye abikwata abizzayo ewa Lukoma bamuga Lukoma jangu ate gano mapya obwala bwagambe maze emyaka 7 toyimba towakona ne bakona kakati anti omukazi omuvuma ekyano tamuvuma bukulu yagambye bakyali mu kibiina bavugira mu kimotoka kya migaati awe nakomye okutegana ng'abakazi munyiiga bubi 10 years, you've only moved 1 fucking year. Do not make me look for you. Netombuza me achieve in miaka 10 because you might never achieve them. Ndi bulungi. Bakuyisiza mu egali ayoke. Egali ki sinagiraba yade gamba ki. Abaana bakatale Kandle bavudde ne bagamba myaka 10 gyomaze mu industry toyina ndo. Ani ayogedde? Kataleya. Yaliwo omanyi wegati. Ono Kataleya yona alinga omunyalwa. Naye nga yavudde ku kyokyogera. Bo myaka gye bamaze mu ndonge. Yavudde ku ki? The interview that I said I can't give them advice. The truth is, ekiriwo kiri nti sometimes people ask for unsolicited advice. Naye na interview we bambuuza mbabwe advice. Nze sobola bawa advice kuba honestly sinzi yabaleeta mu ndongo. Nange be najja mu ndongo najja nzeka. But I wish them all the best. Those girls are doing so good. Abawolabo, I appreciate their music. Naye kati nabo that I feel like omu ku boy asama. What I'm saying is, at the end of the day, I am queen. I am a queen. Can now my advice to a princess, Ani, Ogambiani? Kataleya. My girl, you need to do research before you become a queen. I am a queen. I am not attacking any other queen. Sina queen mulala gwe attacking. You are a princess. You're in a group. Bacha tambulia mu kibasi kye kigati, right? Baba tambuliza mu basi ye kigati. Girl, one day you're going to be in a solo career. Naye bw'ona tuka ku solo career, maybe tujja kutula twogere. Ate Kataleya nkunoonya kati. Nkunoonya ate nze ni mukazi mukulu. Ne myaka meka 5 ni mukazi mukulu. Nkunoonya. Ku myaka gya nkunoonya ate sikunoonya mukwano gwo nkunoonya nga muzadde kubanga nina abaana. So nkunoonya. Bwe naakulaba tujja kutuula twogere. Si kibooko tokisussa. Tujja kutuula twogere. Yeah. I would never insult a fellow artist, a fellow queen. Nayo chali mu princess level. Do not insult me. You know my journey. Jenvudde Georgia. So I know your journey. You don't know my journey. But wonobo no sobola ku achieving ku myaka gyendika emikulu. No achieving anofuna byenfunye ku myaka gyange. Ochali mekalina meka 18, 19? Girl, boy hitingire jange no achieving anofuna byenfunye. Then we shall talk. But at the end of the day, obuzibu, I want to applaud you guys. Have great music. Nebo de yonga kachere. Done bagamba myaka 10. Kataleya. Yaliwo omanyi wegati. Ale yakubyemu ko kyamannyo. Naye I loved her composure. Kati awo Hellen we yabadde ni madde nsa mutufune kuba wala abo tubakole ko postmortem wamannyo yaliwa. Awo Hellen we yabadde mulimu abayimbi bendowooza baba kubeera wawo ne bamugamba mbutayina ndongo. Walirabye olutalo. But olabira dda nti bambi yaddaanyize. Ayina ennyimba ze. Yabadde anyize naye nga ye coming down okitegeera. Naye ennyimba nga 3. Naye kituufu kiri nti no bambi ono owamanya wegati yani mpozi. Ani sinali yanji musoke mu mpaba wala. Tayina nnyo right eyogera ku Hellen naye mu respecting bannammwe bambi tusaaga muno Hellen tayina ndongo. Tomanyi watu bena ndongo. Musoke mu bambi tunonye wamannyo. Nze sibamanyi nnyo. Yaliwa. Wamanyi nnyo mannyo. Uko simbade sibatuukirangako mu kamwa. Mutuwe kumannyo. Mbade sibatuukirangako mu kamwa kumanya gegaliwa. Yaliwa. Muno busungu naawe osobola otuvuma bukyulule nnyo buli bwe butyo.
tosobola amannyo nno sigala nange sinagenda ba unono bwana bwaka lwakwa kirabika abagagga abesendeza ebazirya bokka kati nkomyawo mu kuwaana jayo oyagala blade of course yeah kati mna nsobola okujja nze mpogganire brand y'omuntu gye sifunyeemu blade mba musiru sika naawe jjayo abaana b'abandi nkomyawo kale tugalabye mbadde mutulase mu suspense tugenda osala omugambo amanyi nze njagala eggulu eggulu lyagala so kati kyagala kukola bintu biyinza kunsubya ki nze ndi mweru sisobola geyeena mwabaddugavu mugisobola so olutambula